Ku ntandikwa y'omwezi ogwedde, Uganda Professional Boxing Commission yaddukira mu kkooti ng'ewakanya National Council of Sports okuwa Uganda Boxing Federation obuyinza okuddukanya ebikonde by'abayiga n'ebyensimbi. Bannamateeka y'ebibiina bino mbazzi bawoza mu kkooti enkulu era omusango gugenda kusalibwa ssabbiiti ejja. Moses Muhaji, President wa Uganda Boxing Federation, asaba abazannyi okuwala entalo zino wabula okusigala nga batendekebwa. Bw'oba ng'oli boxer, ng'oli promoter, ng'oli coach, naawe olina okumanya kiki ky'oyagala. Okitegedde? Oyagala kuzannya oba oyagala kumanya ani akulembera kitongole kigenda kukkiriza kuzannya. Ono agamba Uganda Boxing Federation ezeegobera amateeka gonna era mukakafu nti bagenda kuwangula omusango guno. Kyemanyi nti mu bino byonna boxing ejja wangula, kyekisinga okuba ekikulu. Nze Muhanji sinze nakola etteeka, nze ngezaako okukola biri mu tteeka, kati obukyamu bwange obunoonya tobulaba, era nze niwe naba nzize mu kkooti eyo era nja kubuuza nze kati kikyamu kye nakoze. Nze sinze nakola etteeka, sinze nalisayininga, nze ogwanga kuliteeka mu nkola. Ssabbiiti ewedde waliwo akatambi akatambuzibwa ku mikutu emigatta bantu nga kalimu amu ku bawagizi b'ebikonde n'abazannyi nga batambuza obubaka nti Muhanji bamuggyeemu obwesige. Kati ebintu bibaddewo mu boxing. Waliwo n'abaagendanga mu kkooti ne bawa emisango 16 era gyonna nga tegirina makulu. So bye bakola obasaasira nti abasinga tebalina kiddako. Obwongo bonna bulowooza ku kintu eki kubeera president wa UBF. Muhanji agamba bano tebalina buyinza. Kati abantu bemulaba abali ku mikutu abasinga bawagizi ba bikonde, boogera ku nsonga ze batategeera bulungi oba ze batalinako information, abamu boogera ku nsonga nga bwe balowooza bwe zirina okuba. Manyi walina okuba nga ogolye ng'olowooza birina kubeera bwe bityo naye nga ate oluusi bintu biralamu nnyo. Muhanji agamba ekimu ku kisoomooza omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ly'ebbula ly'empisa mu bamu ku bazannyi n'abatendesi b'ebikonde. Wadde wakyaliwo embeera ey'obutali butebenkevu mu sekita eyo ekitugezaako okutereeza, era by'ebimu ku bintu bye tulina okufokasingako ennyo mu lukiiko lwaffe lwa Mama Maureen Mulangira. Moses Muhanji yalondebwa ku bukulembeze bw'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation mu mwaka wa 2018 era kati yakamala ebisanja 3 ku bukulembeze buno. Waswa James Segawa, BBS Telefina, agesigika.